Mu kiseera kino mugenda kunzikiriza mpite Ssaabalangira ng'agenda kwogera okutaasa kano mukawulirize bulungi okutaasa ettaka. Ssaabalangira saagala kwogera ku birala kubanga okwogera ku ttaka wano buli muntu aba alindirira kiddako. Tweyanziza nnyo, tweyanze omukozi gw'ennyo kalabala omukolo okunyanjula sebo omutuza w'ekitwalaka kola okukulembera obulungi ate nziramu okwebaza okungondeza otukwezanza okwanjula esijja kuddamu kwanjula naye yagadde okwogera ku kintu kino nga nsooka okwategeeza nti Ssaabalangira y'ani asinga okutegeeza Ssaabalangira naye nga temumanyi Ssaabalangira kiki kino. Ssaabalangira ne Katikkiro obatambulira Miiko nakyo okolaba nti bano bajjajja bataddeko ebifundikwa eziwa gawuni kubanga Ssaabasajja yayambala ekifundikwa ky'Abalangira. Ssaabasajja yasiima erinnya lyange n'alyatula ng'asiimye muyambeko okumukulemberako olulyo Olulangira. 19 February 2005 tegeeza nti emyaka 10 ntadde wali akati ngenda nyongerezaako nze ndi wakuna asooka Ssaabasajja atula ku Namulondo atula mu Luganda yatandika n'Omulangira Petero Mulondo nazzaako John Mereka n'akulya nazaako okunya Moses Kayima nange nannonda okubeera nti nkwata enkasi. Yankwasa enkasi yangamba bino genda onoonya Abalangira bange n'Abambejja bafeffette tuzzeewo ekiba ky'Obulangira naye kalabala w'omukola agambye nti tusaze magezi ffenna wamu okukuuma Embiri Amasiro n'Effebinkiro. Ekintu kigenda okwogerako kifudde ebbanga ddene kumpi oyinza okutwala emyaka 10 nekatikomyewo nti edda bakabaka balamula mu Uganda bwe baalinga batambula ne bafumba ne bazuula ekifo ekirungi newaka oluyirwe nze Ssekabaka Kikuwe wabirimu Ssekabaka Kikuwe yali kwa Kaaliti era olwaliweza mailo namba ekigambibwa kuba nti kikiriko tuwandiika omulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa Abazungu baalaba nti Abaganda bano basaana okukakalizibwa ku maanyi kubanga ekibuga kyabwe kyali kiki ttaka. Baakola okujjukujju okuwandiisa ettaka aye n'okuligaba. Kaakati mu kiseera ekyo nti Buganda yalina abasajja enkwatangabo bano batambula mu bifundikwa byabwe abaali abeesigwa ennyo. Ssekabaka Daudi Chwa n'abalonda okuba nti babeerawo nga batubasiti oluvannyuma esonyi ezibaweddemu nsigabo bano bemulaba wano ettaka ne balikyusa ne bateeka mu bwannannyini owuna ebyaffe nabikyuka nga neyawanagira n'emirimu ezitwalidde neryaffe mweva naye mwe byagendera. Akale bakola ekintu ng'ekyo bano bavuddewo ne tufuna abaana n'abazzukulu ne bekola ekibiina kubanga nze emisango egijja ewange ettaka lya Kikulwe onaga nti ettaka lyange n'ebiwandiiko bibiri kakati gwe Omulangira bagenda okubuuza ebiwandiiko biruwa oga nti nedda awo nawali ani yasooka wano omulamuzi Okero talina biseera lubiza bintu ebyo ani yasooka wano ayagala kiwandiiko. Kakati mu mateeka ga Uganda ani ekiwandiiko yaba omutuufu
kyennyamiza nti embize tulina zonna nja kweyaza kulemebwa wano tuyitibwa supporters ffe basitami kubanga tulina kiwandiiko kyonna kyabwaki kyabwannannyini toyinza kwawula musango nga tolina kiwandiiko kyonna kiki kyetukoze okukuuma ffe nasaba Ssaabasajja Kabaka asiime abalangira tuwandikise trust era yasiima n'ayiwa n'erinnya abalangira bamejja trust eyakka okuwandiisa nga kigenza kyakyo kwe kutaasa ettaka bataasizza ligenda mu trust. Kakati twebuuza singa tutaasa ettaka tuna trust baleteeka amanya ga Musanje baleteeka amanya gaani teeka amanya ago tube nga tuyambibwa kukola ki okukuuma ettaka ery'embiri naye ate nga tukuuma bbanga amagezi abatusaze kwegenda tukamirira abo bennyini abaana ebyapa ebyo tubagana naye kakati mulaba bajjajja mmwe bataata mmwe tebaabula tusaba musalireko oba yiikanga emu oba bbiri waliwo bakkiriza mutaasaako naye ng'olutalo lwennyini lukyali lwamaanyi si bwange kambalangira naye nembalo bonna bakaabukaaga ekintu kino twalagambe nti ayi nga Ssaabalangira wali tugambe wii baba tutatuwanira wamu entalo ez'ebyettaka mu myaka nga 5 egijja singa tutuwanire wamu amasiro gaffe ajja kuba nti bakyannakataka wonna nga greda zigasendawo busenzi zikasendawo gwali mwaka gwa 6 oba mu 5 Ssekabaka Kasemba ali Muteesa II n'asalawo okukyusa embiri ezo zemulaba kati ezikadde ezisanze okugwa okuzijja mu mayumba ag'essubi n'ateekako amabaati ng'atuukiriza omusaffe yakugana nti Ssaabasajja adibya n'assaawo kakati embiri zaffe zaalinga zasubye enneka zaki z'amabaati naye emyaka giyinze zaalinga za budongo abasinga temumanyi budongo naye kakati bulemereddwa zigwa kijaga wajja mpeke ziridde tunakulanira wamu kyomulala toyinza kubeerawo tonna bajjajja bano batukolako emikolo bakola ki kale nno ensonga nagye tukoze ey'okubiri kwe kulaba nga tuwandiisa ebifo byaffe ebyennono byonna ebiri zaffe amasoko gonna ge tulina nalwo obuzaako kubuzo kano njawulo ki eri wakati w'amasiro n'embiri wani ngaziika batya otyo bateekamu ate embiri ate olubiri otyo amasiro mwe bateeka Bassekabaka abayabya omukono mu ngabo abatugata amasiro olubiri mwebeera Kabaka ki omulamu bwe nabadde nzija wano Ssaabasajja akimanyi ekintu kyendiko kubanga namuwandiikira mu butongole n'anzikiriza ng'azzamu naye muwandiike bwe namusaba ono muganda wange anandooza ku maaso agagira kyetukola wano kyonna era kukimutuusaako mu butongole kisinza ku kiwandiiko kino nga bwe yakingambika obulungi ekiwandiiko kisoma bwe kiti ng'ennaku z'omwezi 4 Ssebaaseka omwaka 2025 Ssaabalangira Musanje Kikubwe Godfrey Ngobe Kigango na Mirembe Bukesa Ssebo Ssaabalangira nkulamusizza era nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo ebbaluwa yo eyanga ennaku z'omwezi 2 Ssebaaseka omwaka 2025 etuusiddwa embuga ntumiddwa Ssaabasajja Kabaka okutegeeza nti afunye ensonga y'olugendo lwo olw'okulambula abalangira n'abambejja wamu n'emikolo mu Bungereza
kabaka asiimye ogende ku lugendo olwo nga bw'olangize mu bbaluwa yo, era akwagaliza emikolo emirungi. Nze Deo Douglas D. Mukiiri, omuwandiisi wa kabaka ow'ekyama. Kakati ensonga lwaki ndi wano n'okwogera ku mutwe ogwampeereddwa tusaze magezi ki okukuuma bifo byaffe amasomero ddala olw'okuba nti sizzeeze kwaba bye nnina anamwe omuluganda puroguramu zanatwamu ebibuuzo namwe nemweta ebibuuzo tukoze magezi ki baana nange kibuuzamu kubanga tikibere kubeera ku nze kibere kufe ffenna oba wali wakobe wali wanki oba oli waki ffenna amaso gatukwatako. Babajuliridde omubaka wange tumaze emyaka gisukka 6 yankitira ku lukiiko yankitirawo oluli olulangira ku lukiiko lw'ekitiibwa ono, naye yansaba awumule ebbanga ddene ng'asaba ng'asangala n'ensonga zaawa n'agamba nti ennono omuganda omubejja tatakula mu tabya Ssaabalangira nala bingi twetooba ntukola ki manyi obuweereza buno bajjajja wali tuwali basasula ssente ne Ssaabalangira mwali tuwali kitulina okulaba nti ebintu ne bitambula bulungi ate mwe twayambako okuteekateeka ngeri sebo njagala okuwa kiiso omulala agenda okutwala ekifo ky'omubejja bibirinasibwa twakiziganyiza naye nga mwali nswesonje zetwasoma omuntu akakanako wansi twakiziba atya nti akatugobera vice naye twakiteziganyizaako nakisiima naye nyini nga yeesabira era nga ye mukunzi wabalangira n'abambejja abali Bungereza. Omulangira gwengenda okukwasa ssebo ye mulangira George William Mawanda Yuko. Tomwesuula era asaba osigale ng'omuyamba n'okukungaanyiza abalangira n'abambejja mbaagaliza obuweereza obulungi mwebale nnyo awo mulengerera essanyu Kasimayiro
nnyo ensaasala zaalika n'enzaala n'ezimuwa naye bannange jjajja ebigambo byayogera binzunza ndiwulira kubongoota ndiwulira kubongoota ndiwulira kubongoota ye kiki bannange zaalwangu tukuwulire oleekaana kubongoota ndiwulira ate kiki jjajja ng'abeera awo ndiwulira kubongoota ndiwulira kubongoota naye nze sibitegeera kyokka bannange zaalwangu watamanyiiyo yakyekitegeeza olugero nzekera wange yalunyumiza tiwaliwo akasajja ke bayita nduuya kaali mu kasooli tekava mu kasooli ndiwulira va mu kasooli wange n'atera okusaawa ndiwulira va mu kasooli wange n'atera okusasala ndiwulira va mu kasooli wange n'atera okukabala ndiwulira va mu kasooli wange n'atera okukoola ndiwulira va mu kasooli wange n'atera okutema olwali olwo n'atema kasooli we n'amuteeka mu sefuliya n'amugamba nti n'atera okuteekamu ndiwulira n'atera okuteeka mu sepikiki ndiwulira ekyoto kikumye n'amazzi mu sefuliya nga taddemu ndiwulira taddemu amazzi tadde esefuliya ku kyoto n'olinda ntutaddeko esefuliya yeesera ndiwulira n'afiira muli amakulu gaakyo nti olina emputtu singa ndiwulira yava mu kasooli singa tebamufumbirako ate n'addawo n'agamba nti kubongoota okubongoota kitegeeza bajja kutwalako ebyo omwana omuwala tabongoota bw'obongoota bakatwalako ebyo bannange nzijukidde wali nali neebase neesuka nga ffene wange bamubbye kali akasajja papasiraasaako bannange singa jjajja yali ategeeza kwebaka singa ffene wange tebandimubbye naye wali olowooza owonaobongota n'akuzuukusa tewulira kabaka wamwe abagamba muve mu kubongota ffe ssaabagabe waffe yatugamba tetuzuukusa amaaso ebase tetuli kubandiribuuya buligenda okuzuukuka ng'ettaka yamwe yonna tulitutte nga ne uganda yonna tugisinzeeko bannange akasajja kamanyira twakebezere waffe naye tukwatagana n'ettaka awo kayise bwe kandikomye tukakwate tukatayize bannange mwaka kubongoota tukakwate tukatayize bannange singa twawanyerako byabajjajja waffe
abajja mu kuyoyoma wabula obujja abali musinga oyo abese babega abajja njagala abaana baffe bazibwate Abaganda boys mugende mukwata abaana mungalo kubanga mukwata omuganda ku mpiko naye bamukwasaganya n'abaana bano ne bagenda ne batwala ekigambo kubongoota ne singa nekyegatta ku kitiibwa kya Buganda ate kigenda kubeera kyamaanyi mubakwateko mu ngalo. Yes. Obugalo bwa ssebo ne bannyabo njagala babuulira balaba bakutte mu ngalo bwa celebrity okumutuukako ono kati kyemukoze kibatuusizza ku bantu bano Abaganda boys n'olwekyo mwongeremu amaanyi mwebale nnyo omukiriza w'abataka tusaba ndowooza ng'oba olusalira abantu bano bakube mu ngalo ez'amaanyi nze nze bampulira naye balina mukama mulungi bwetukola tetuli kyattondo tuli mu ssaza lya Ssaabasajja eryabongereza na Ireland tukubire mu ngalo awo Obuganda buli kuki awo Ssaabasajja abawulidde nsebo Ssaabasajja abawulidde Obuganda buli ku ntikko mwebale nnyo mwebale ddala okujja wano tuba tetuzze buzita sikutuula naye waliwo ebintu ebyo bye twagala okwolesa okulaga Obuganda nga bwebuli ku ntikko pozi n'okulaga nti emiti emito ffe tugenda abo abaana be bagenda okubeera mu kintu kino n'olwekyo tukyebaliza Mukama omukiza w'abataka okukkiriza n'ojja n'olukiiko n'abajjajja bonna okulaba bwe tukola wano twebaza nnyo kyamaani waffe owabaka b'abataka okuba nti nno atukulembedde bulungi ku nsonga eno kakati mu bannaffe bajjajja abatasobodde kujja naye ng'ate abadde munywanyi waffe nnyo omutaka jjajja Kayiira tasobodde naye eri gy'ali alina vidiyo gye bamutaddeko alaba buli kimu ekigenda buki mu maaso era ab'embogo bali wano balindiridde jjajja tugenda muteekako bamuwulireko ku ddoboozi lye jjajja musooke mumwanirize kubanga abawulira mukubire ku mukamasebaa kansabe jjajja atuwe obubaka bwe kubanga abalaba makubaliza tudde wano jjajja Kayiira. Mpandiise emitwe ku obukulu bw'ababaka b'abataka abakulu ab'obusolya mu Buganda n'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya. Ndowooza nti okunyweza ebika byaffe kyekimu kyali kigendererwa kuba bwe tubeera awamu nga tulina olukiiko lw'abataka nga lulina ababaka nga buli mutaka alina omubaka we bwe batuula awamu basobola okulaba nti bakola kyonna okulaba nga basitula oba nga banyweza ebika byabwe naddala okukumaakuma abazzukulu baabwe okubasomesa n'okukola ebintu byonna n'obbajjukiza nti Baganda ate bali mu bika ebyenjawulo ekyo ndowooza kiba kinyweza ebika byaffe. Ekyokubiri kwe kutumbula ebika byaffe n'okubikulaakulanya. Ndowooza nti olukiiko lw'ababaka b'abakulu b'ebika mu diaspora bwe lubeerawo kituyamba okutumbula ebika byaffe nga tukoleramu emirimu nga tutunula eyo gye tuli ne tugeraganya n'eno ne tulaba
biki bye tusobola okuyingiza ne byongera okukulaakulanya ebika byaffe naddala mirimu egikolebwa naddala ebintu ebitambula ebitali bya ngeri zimu agambe amagezi ag'ekikugu kituyamba okwongera okubikulaakulanya. Ekyokusatu kwe kunyikiza obuwangwa n'ennono mu bazzukulu baffe abali mu diaspora. Nsuubira nti mu diaspora abantu bwabeera engeri gye mubeera nga mubeera muli mu kukola nnyo weesanga nti tebafuna budde kumanya, naye bwe babeerawo olukiiko lw'abataka bwe mukuŋŋaana awamu olw'ababaka b'abataka n'abataka bakulu ab'obusula bwe mukuŋŋaana awamu mwongera n'okumanya ku bikwata ku nnono zaabwe naddala ennono z'ebika byabwe kuba ebika bya njawulo naye ate tulina ebifaanana ate tulina n'ebirala tebifaanana. Ekyokugeza ffe tukongojja ate abalala tebakongojja, abalala babina abaggunju bazina amaggunju n'ebirala emirimu egikolebwa mu bika egy'ennono nga obukuumi bwe twaliiso abambowa abagalagala n'abalala abaweereza ab'engeri gy'endya. Era bwe tukuŋŋaana nga abaka bakuŋŋaanye wamu kuba buli mubaka aba obuvunaanyizibwa abulina ku jjajjaawe eyamulonda okubeera omubaka w'ekika kye, omubaka we okubeera omubaka we mu bazzukulu abali e diaspora. Kati bwe mukuŋŋaana awamu ababaka nga temuli mu kika kimu nga ebika byonna bikuŋŋaanye wamu kyongera okunyweza obumu bwaffe mu bazzukulu baffe ate n'okunyweza obumu wakati waffe bajjajjammwe ate n'abazzukulu abali eyo. Ndowooza nakyo kikulu nnyo. Ekyokutaano kwe kuwuliziganya obutereevu kubanga bwe tuba nga buli kika kirina omubaka waakyo ate naffe olukiiko lwaffe bwe tubeera eno tuba tuwuliziganya butereevu ku bigenda mu maaso mu bika byaffe nkaŋŋambe ng'okulamaga ng'ebyemizannyo ng'ebyenkulaakulana pulojekiti ezikolebwa mu bika eby'enjawulo. Kati omuzzukulu ali eyo aba ategeera bulungi n'awulizaamu nti ekika kyaffe bakola bati, enkiiko ezituula eno nazo muba muzigoberera bulungi. N'olwekyo olukiiko lw'ababaka bajjajjaabwe abataka b'obusolya bongera okubeera nti emitendera egyo gyonna gyongera okunywera mu bazzukulu baffe abali mitala w'amayanja. Ekyomukaaga ndowooza nti kirungi nnyo bwe tube kuŋŋaana wamu ababaka b'abakulu b'ebika n'abataka abakulu ab'obusolya olukiiko lwabwe kituyamba okwongera okutema empenda gye tusobola okunyweza mu Buganda kuba tulina ebintu bingi wadde tuli bika bya njawulo naye mu bika byonna bwe tukuŋŋaanya ne mumanyamu nti eno waliyo ebuzibu. Kati ekyokugeza eky'ettaka tulina okusoomoozebwa ku by'ettaka lya Buganda. Abamu batunulira ettaka lya kika naye ettaka lyonna mu Buganda ekyo kizibu kyo gye tuli kubanga mu kakyo kano weesanga nti naddala abaana abawala n'abazzukulu abali e diaspora balowooza nti ettaka kati nditunde ndejjeko olw'okuba sina kyenkolerako olw'okuba bano bansoomooza ebyokusoomooza ebyo bwe tutuula awamu nze ndowooza nti tusobola okubigonjoola nga ababaka nga bali n'abataka abakulu ab'obusolya nga tuwaŋŋana amagezi nga tukubaganya ebirowoozo okulaba nti ensonga ezo nazo zigguka. Mpozi n'ekyomusanvu kyendowooza nti kwe kulaba nti kuzuula ensonga ezitali zimu ezikwata ku bika byaffe n'Obuganda kubanga mu bika twesanze kati mu kiseera kino nga waliwo okusoomozebwa kunene mwe ng'abazzukulu abali eyo omuntu yenna n'ava eri n'ajja n'alya obukulu bw'ekika nga tayise mitendera giteekeddwa kuyitibwamu kubanga mu nnono zaffe abasinga ebintu bino engeri olw'okuba tebisomeseddwa kituzibuwalira bali abantu bakikyamuka bukyamusi naga oyo ye Kayiira naye nga avudde wala kuba Kayiira tabeera muna nnyumba emu babeera n'ennyumba nnyingi naye ennyumba endala okuyingiramu obukulembeze kijjawo
ng'ono tazadde kijjawo ng'ono nga mu nnyumba batunudde nti abaana bonna boonoonese bagize naye si tugoberera musaayi so si kubanga oli mugagga si kubanga oli muluyiririze si kugamba nti oli munene nnyo oba oli muwanvu nnyo oba oli ki naye omusaayi gwe yennono yaffe kwetambulira kati ennaku zino bagenda balonda mu ngeri nga gye mulaba nammwe kyali badde ngaekyo nakyo kyongera okubaganyizibwako ebirowoozo omuntu aleme kuvaawo eri kubanga ekyasibwako kwe kubeera nti tunyweza obumu kati ekyokugeza owekitiibwa gwe omubaka wa Ssaabasajja Kabaka tosobola kugamba nti olwokuba obadde wakitiibwa omubaka wa Ssaabasajja Kabaka kati otuuse okulya obwakayira oba omuntu naava eri naga olwokubanga wano ono wakitiibwa akoze ebintu nabwe biti gundi ajje asikire ekitiibwa eki tulonda nga tusinziira mu nnono n'obuwangwa bwe batuteekeramu ebika byaffe n'olwekyo bwe mukuŋŋaanamu ebintu ebyali badde bikulu nnyo okulaba nga binywezebwa n'okulaba nti tuteekawo embeera enyweza ebika byaffe kubanga ebyo byebikuumye Obuganda n'ebika byaffe. Mpozi ekyomunaana kye nalowooza nti kati mu kiseera kino okusoomoozebwa kw'embeerawo y'omutaka kuba abantu abasinga obungi tebamanyi migugu omutaka omukulu wa Kasolya gy'abeeramu nga bwe nzija nkutegeeza nti bw'obeera omutaka owa Kasolya oba Ggunju oba Kyaddondo obeera n'ebibyo ate nga Mbuga Eramula oba nga Kasibante oba nga Matiya Kawere naye ate neweesanga nti olina obuvunaanyizibwa obwa Ggunju olina obuvunaanyizibwa obwa Kayiira olina obuvunaanyizibwa obwa Kyaddondo kati ekika abantu basinga kubireka ebintu Kyaddondo oba Kayiira n'atambuza ebintu nga akwata mu nsawo ye kyekiseera okusoomoozebwa okwo kuggwe ndowooza n'ebyo bimwalaba abantu ne bagenda gye mutasobola kwagala kugenda kusoomoozebwa kuliwo kubanga abazzukulu basuulawo okuvunaanyizibwa nga bajjajjaffe bwe baalinanga nga buli muzzukulu ateeka okuba nga awaayo okulaba nti omukulu w'ekika ayimirizaawo emirimu egy'ekika kyammwe so si ffe kukwata mu nsawo zaffe kutambuza mirimu abamu bagamba nti ffe twabalonda oba tosobola vaayo nedda ne bw'onoobeera n'amaanyi gafaanana gatya nga ekika kitambuzibwa ku nsawo yo bw'olivaawo ekika kigenda kunafuwa kyetaaga ffenna ng'abazzukulu tuteme amakubo agabeera nti entebe eno ofiisi tugiwanirira etambule nga nywevu n'ebigambo ebyo mbaagaliza olukuŋŋaana olulungi era nsuubira nti ebinaavaamu bijja kwongera okunyweza ebika n'Obuganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Embogo mutemu mulage kubanga music ebata seconds kitwagala kubaliriza mwana ono baagala waliwo okulyamuzaamaana ebiseera kino muzikirize ate menyize mutugole tuddemu makkati omukulu w'omutuba Mukonde ate nga ye Alex Kasozi Mukonde sebo ibirako wabulabe omukulu w'omutuba Mukonde era wali omutuuza w'abataka akulabidde ddala bagambe nti kino kikaaki banyonyolesa bagala kubeera nzimanyi ifumba eryokka mamba gawunga ya mamba omanyi mamba ngazi erimu
naye kubanga muyinza okumukwatirayo okusala kakati mu kiseera kino era mu bufu obwo bwennyini munzikirize ntwale omukisa guno tajja mukalo tasobodde kubeera naffe naye era tajja mukalo mumanyi mu kiseera abatajja naye kulumera kyangumye nagamba bannange sizze naye era aweereza obubaka mu dakiika 2 ssebo omuweza w'abataka jajja mukalo ali naffe wano olwokuba tatudde awo jajja mukalo twagala wakawo obuweereza essebo alamusisa byobuganda twesimukutera ndi wano nga okukubiriza olukiiko lwaddenzeffenkalo obungereza obubaka emikodi gy'ebire mu bufunze olw'obudde agambibwa ati yeebaza nnyo bazzukulu be bonna abawagerera ebunaayira n'abasaba mwongere amaanyi muwagira n'okwogera ensonga zaaliko ez'enjovu ekigambo kyaffe kyatandikibwako era kigenda mu maaso n'ennyumba ya jjajjaffe ekamulu era eri mu kuserekebwa na kuggalibwa mwebale nnyo mu bulungozi tulina enteekateeka eziriwo ennuŋŋamu nga ziza okukola sako yatandikibwa twetagako abantu abawererako ddala okuwagira sako eyo esobole okuyamba emirimu eyo tuteeseteese n'ennimiro ezijja okuvamu emmere y'ebyokulya n'ekutundako osobole okuba nga biyingizawo ekika ky'ebyo ebyo mu bufunze ebigambo byatuweereza n'abaagaliza omukama abeere nammwe era katikkiro waffe n'ateekako omukono mudagalizo kyabwe n'abasiibula nyingi mukama ayoberwakuma mwebale nnyobaddala obubaka mubuulire bulungi nnyo ate era ndabye n'esimayiro omukula w'abataka naye esimayiro ezizze n'omwekitiibwa kikulaga nti tuli wamu newankubadde tebasobodde kutuula wali maaso naye ate tuli wamu ng'ekitole kati ajja n'atulumba naffe kwetukola ki bwe tulumba nga baganda boyzi obwogedde mwebale nnyo mwebalire ddala ate tetuwongoota tulumbe ku ki Ssaabasajja Kabaka bw'agamba kale n'olwekyo mu kiseera kino ate munzikirize mpite omwogezi addako ng'agenda kwogera ku birungi ki ebiri mu bazzukulu abawangaalira ebweru ffe abazzukulu yeffe abawangaalira ebweru jjajja eno tugamba tulina olulimi tukoze we can't wait tetumanyi nti tulirira obubaka obwo jjajja bwagenda otukwaffe abazzukulu obuvunanyizibwa kyetulina era ndowooza jjajja tagenda kusituka mwenna bassaamu ekitiibwa nga bwe batwaniridde era njagala okuleeta eddoboozi okuva mu bajjajja ebibeebaza ate nga mumukuba mungalo timwebale nnyo mwebalire ddala okulaga nti obuganda obungereza weebuli bangambye ntuule nange kale bantuule ndowooza nja kubikolera wano naye nga nange ndimu kubasomesa ab'olunaku olwaleero etwaweerezebwa ebibuuzo ebyokuddamu twaweerezebwa ebibuuzo 4 byetulina okuteekateekako saabalangira n'akwata ku kimu yali omukubiriza omutakayiira n'akwatako ekyokubiri nange nekwatako ekyokusatu lwasigalawo kimu kubanga bagenda okulaba nga enteekateeka y'olwaleero ekkiriza 3 kati newankubadde kino ekyabiddwa kyekyo mukiwulidde negenda kubaleetera kirala ekitayambibwa wano naye nga sinaba kutuba kwebyo mwezikiriza ate era mu maaso gaffe wano wabaddewo enteekateeka zemutulaze ezitukuza obulungi nti ezitulaga nti no tumwateekateeka buteesiteesi tujje tulye baganeko obulabaganyi nemwateekamuko okulowooza okw'amaanyi nemutuleetera n'abaana bala bato betulabyeko olwaleero njala okwebaza abaana batusindikire amazina amalungi wano mwebale kubateekateeka baabateekateeka manyiwa
nebaze mikwano gyange wa Ganda Boys bweweweweweddala Ganda Boys abo nabalabako Uganda bajja bakyalira ofiisi yaffe erabataka okusuubira limwe bano omulimu gwemukola kubanga ogumu ku mirimu egiraga mu mulembe guno oguleeta ebintu byaffe ng'ennono okubireeta mu mulembe guno emberi temukoma kuyimba olwokka mujjeyo n'ebirala bijja kwongera okutuyamba nebaza n'omutontomi ow'effunde namagambe webale nnyo ddala omwana omukolo okubaza taata tulabyeko wano sebo omwebale nnyo ddala okulaba nti mujjamu omwana ebungereza nasobola okukola ebintu ebyo ng'ate abamu bagamba tebisoboka naye mulaze nti bisobola okukola ki okusoboka kati ku bintu ebyo tukawulizira mugenda kuba ku mutwe ogugamba nti okusoomoozebwa bajjajja kubaafuna mu kwagazisa abazzukulu ebika byabwe buli twagambyewo olwaba diaspora kulenyegezi alatenda okutakakanyira byayogedde bintu bikola ki byagawulirana ezo kyenava londa ekitundu ekyo kigamba nti okusoomoozebwa abajjajja bwebafuna mu kwagazisa abazzukulu ebika byabwe era nina ekiwandiiko kyenateekateeka okukiweereza abakulu banasobola ekibagabanyako era okwogera kwange kujja kubanga kusoma okusinga bibyo natadde wansi oba nange nataddemu okubwongo nendowooza nti kiki kiyinza okubanga ekyo kyetwetaaga okubanga tuwulira olwaleero nze obutakalina mwama era nze kateekateeka kitundu kino njagala okusooka kwa byonna tusooke n'amakulu g'ebigambo ebiva mu mutwe waggulu nga bigenda okukozesebwa mu musomo ogw'engenda okuba wano kubanga bisobola okwawukanako okusinga okweyogera ku nsonga ndala okusoomoozebwa kyeki mu mbeera nalowooza nti kwe kulemesebwa oba okutambuzibwa enkola olwawo oba okulemesebwa okutuuka ku kigendererwa ekyokubiri yatumidde ekigambo bajjajja tukimanyi bintu bingi naye eziwano nalowooza nti abo be bakulu b'eka okuva ku wakasolya wasiga okutuuka ku wenju yes ekyo abataka bakulu okuva ku bataka bakulu b'obusolya okutuuka ku wenju waliwo abalina enju nga nnene waliwo abalina enju nga nfunda ng'ekulirwa taata naye ate olera enju nnene tebazaawulanga nga zirimu bajjajja kati abo bajjajja beegenda okubanga abazzukulu be bantu bonna abakulemberwa omukulu w'ekika ali mu musikirano n'ejjajja yatandikirwako mu kika ebazzukulu benjogeramu era ebika kyekiki ebika by'Abaganda ebyatondebwawo mu gw'omusanvu okubagatta ku jjajjaabwe yatandikirwako ekika ekisangibwamu akasolya olumu kisangibwamu n'ennyiriri z'akasolya oba emituba gy'akasolya oba amasiga ag'akasolya ate wansi waakyo n'osingayo amasiga n'osingayo emituba ennyiriri empya n'ennyumba omusangibwa mu maka ekyo kikika kyendowooza omulimu gwa jjajja mu kika mukulu w'akasolya bwe bukulembeze oba jjajja omulala yenna obusira bwe bukulembeze mu birabika n'ebitalabika jjajja yakulembera mu birabika n'ebitalabika ojja kubeerawo jjajja namwama gw'olaba ejjajja namwama gw'otalaba jjajja kyaddondo gw'olaba ne jjajja kyaddondo gw'otolaba
obwo butonde bwaffe era otuze tugoberera nolwekyo olina okukulembera mu birabika n'ebitalabika katonda nga waba akuŋŋanyiza obukulembeze obwo butambula mu bulungi butambula bulungi ng'abazzukulu baabaleeti bakyala kyokka olumu wajjawo okulemesebwa olwakino nakiri emirembe ng'abantu abaava ebunaanya tebannagabana Buganda ebika byaffe bye byaddiriranga kabaka wa Buganda mu kwagalwa abazzukulu n'okuba n'ebibuga ebinene Samusajja Baganda n'ekibuga kye ebibuga ebyatangako byaganyagabibuga era batakaba okubusolya b'amasaza netukkira wansi mu masiga n'abalala nga waliyo ebibuga ddala ebyakolerwangamu emirimu emingi nga bannaffe ababalagana tebanabakujja embeera okuva mu myaka egimalako ekyasa kyo 1800 okutuuka leero okusoomozebwa kwali nnyayo nkanafu era n'okutuusa kati tuli mu kukkakkanya anti mujjukira kwawaŋŋangusa ne bakabaka nga balwanyisa okusoomozebwa okwo mulajjukira nti kabaka Mwanga yawaŋŋangusibwa emirundi egiwera era yafiira mu buwaŋŋangusi mwali kulwanyisa mbeera ezo mulajjukira nti kabaka Muteesa II yeewaŋŋangusibwa mu mbeera ezo ezakulira Buganda nebagezaako okugijjako amaanyi gaayo birala ebyamagibwako amaanyi gaabyo mwali amaanyi g'abajjajja abataka bakulubusulya abamasiga n'abalala era kyatwaliramu n'abalangira nga bwe tunaalaba wansi empagi z'okusoomoozebwa mu bukulembeze buno okugezaako okufuga n'okumira Buganda endagaano y'olwenda n'ebyaddirira tebyabala mpagi yalika na bukulembeze bwa Buganda tuli batuubagiro okukomyawo empagi enkulu ey'ebika mu bukulembeze obw'omugundu tusobozese abazzukulu bangi okumanya obukulu bw'ebika ng'empagi Katonda yatusiimira mu Buganda era eyeetaagisa okubeeza namulongo n'empisa z'Abaganda ezasimbwa okuva eddalekya waliwo ekiseera ekyo nga Buganda eyagala okumbibwa era waliwo okugezaako okulaba nti twetakuuza ku mbeera eyo oluvannyuma twetakuuza naye enjala zatusigala zikyatuli mu mibiri era ne kaakati bangi kumwe muli wano naye bangi bannaffe tebaliiwo lwaki tebaliiwo kubanga twafuna bingi byemujja okuwulira nga bijja wansi okugezaako okufuga n'okumira Buganda okugyawo kw'eddiini engwira ezitaategeerabika na buwangwa bwaffe neziyigiriza okunafuya ebika ddiini nyingi n'okuyigiriza bwazo zayigiriza okunafuya ebika era ojja kuwulira mu bigambo bannaddiini abamu abaali mu biseera ebyo nga buli kyebatunangako ekyo ekitambula kita kya sitaani buli kyebatunako ekyo ekitambula nga kirina kugenda wala engoma zawerebwa okukubibwa olujjudde ng'abantu basinza mu bakatoliki engoma zakuma omukumi olw'okuvatikaani yatuula bagamba ngeegati abakukuba engoma zaabwe basoberwako si kya sitaani engoma nezikumawo nekyatuleka buddawo twamala ebbanga ddene nga tuli mu mbeera eyo ebika nga bannaddiini bayigirizaako ng'ebintu bya sitaani oli ebizaayo okwewalibwa bw'ogenda bannaffe abava e Saudi Arabia era abamu bakyali mu mbeera eyo muteekako
omusika ne tusanga ekifundikwa nga kyesuubizibwa. Batandika okusaba ekifundikwa bakijjamu zanti atakabata omusika olumu nali ku mukolo nebamala okusaba naye nga balina okulaga omusika nange omukolo naliko mpaka naye bannange tulaga omusika omusumisi waffe ono agenda okulaga omusika naye nange weeri olwaleero kikafuubwe okubeera tukulaga omusika atali ku kabonero kalambi mbagamba ndoza tulinawo omusika badduka emisinde mingi nnyo ebifundibwa gyebalina bitadde tulyoke tulaga omusika ate bali basookerwa balyoke bakoleki bamusabire n'abaana bange abalala bakigenzi bakikola era mukyakola batudde kubirira wansi embeera ezo ezateekwa mu bantu baffe zongera okutusikako abantu bwejjajja oyogera kyogera ekyomukambwe ekirabika ekiri mu kiraasi naye omuzukulu n'akirowooza nti ndowooza ate olumujiriza walini kyeyaŋŋambye ndowooza binaabeera bitya agamagenda ogwenswa agenda olwenyama netusigala mu mbeera ogenda okwesigana gatetekayira wayogedde nga omutaka osigalize ekika ekiragiriweka so nga abazukulu balina obusobozi era basula nesente nebazitwala mubazimba keneziya nebazimba omuzikiti nebazimba naye ate obutaka bwaffe obwaddiriranga obwa ssaabasajja kabaka nga bwokoze eki bwongera kugenda bulwamu olwekyo kugera ku ddiini ekyo kyakola buli tukwataganye ku bannaddiini okulongoosa embeera eyo era kikakata ku buli bantu baffe gye bali okulwanirira obwenkanya obw'eddiini n'obuwangwa okuliraanigana mu mirembe kubanga bonna bagoberera kintu kimu bagoberera omuntu omulungi omuntu ow'empisa omuntu alaliko obulungi banadini bagoberera n'obuwangwa bagoberera naye bwe tudda mu kulwanagana tufiirwa abantu nakyokola ennaku kibagamba nti abantu baasenga abantu baggwamu ensa olw'eddiini ayagala muntu wansa n'obuwangwa ayagala wansi naye tudda mu kulwanagana olw'eddiini n'obwangwa wesigana nga tuli mu buzibu naye ngaokubanga okukwaliko tugezaako okusimuulawo obuwangwa bwaffe okusitaaniwaza ebika kyaleetera abazzukulu bangi okwesamba ebika ekikulu ku bisomoozo okwesamba ebika ate abamu nga bakolagana nabyo mu nkukutu abamu baatuuka n'okwewala amanya g'ebika byaffe kyokka ne batiitiirya ag'ebika ebyava ebunaayira baba basimoni petero ogasitiri bonna baalina ebika yesu yali ava mu kika kya dawudi ebika biri 12 mu bayudaaya era abamu beesangira ddala ebiva mu yesu bagamba ebyo byaba dawudi ebyo naye batuuka wano ewaffe bagaa nti ate baleesa amannya kyogale amannya gonna katonda yagakola yagawa abayudaaya yagawa abawalabu yagawa abagaana katonda yatutonda fena natusa ku nsi lwaki amannya gaffe abantu bagenze bategeera nti abasitanibaza ebika n'obuwangwa bwaffe ate bajja batendereza ebika byabwe n'obuwangwa bwabwe ebyabwe birungi ebyaffe si birungi ensimu ekyo ekusuuza akayanziko neyakusinze akukubya ng'oli nagwo twogedde era twogera ne bannaddiini n'abalala bakwotadde n'okusitula eddoboozi okuzza ekitiibwa ky'obuwangwa bwaffe era ebibala birabikako naye mu kiseera kyetuliko kati olwali tuli mu kusitula ddoboozi ensi yonna etegeere kyabebungereza ne Northern Ireland bakuŋŋaanye mu nsonga yabika ebika byaffe bintu birungi era tusaanye okukolagana nebika kyabatakaosoya abamusiga n'abajjajja baffe abalala bonna bonna tukomyewo ekitiibwa kyaffe ekyebika tulyoke tutwala Uganda mu ntikko ng'ejjudde nga
lw'ebirambikiddwa waggulu wajjawo okumerukawo kw'abannakigwanyizi ennaku zino betuyita abafere mu bika obuwangwa oba obuwangwa waffe beefuula kyebatali ne bayimba abazzukulu n'ekiviiramu abazzukulu okwetamwa ne beesamba ebika kubanga omufere agenda najja n'alabikanga jjajja kayiira n'alabikanga jjajja namwana nakubulira tugenda kutambuza olumbeeze bwolaba tunamanya okutuuka olweggulo ng'alumbe maze okutambuza weyeetola olusozi lwaffe jalagwakomawo olweggulo ng'amba olumbe namaze olukola ki olutambuza nga bagenda bambyolumbe naye nga mufere era nga nesente asala nga bazimuwa ebiva mu ebyo biba ddala tebinyuma era tejjayo kikulu tulina okukola obulambe ku bantu n'ebifo ebyebika ensi yonna etegeere abatuufu ate ne bazzukulu baffe bateekemu amaanyi okumanya obutuufu baleme kugoberera bakiweetere be mwamanyako abaaleka nga batutidde abantu b'ekannungu mu muliro ekawusa nga beerimbise okusomesa eddiini abafeere tebali mu bika bifuuka tebali mubawula ne mu ddiini katolika kiweetereero ky'abantu nga naye yeefudde kyatali naabo abeefuula tebatalina bujjiri bali kale nebatusoomooza naye mulembe guno tulina ate nabo okubamanya munatusemberera mujja kubamanya naffe mujja kutukolaki tujja kuteekawo obulambe era nga munaalaba mwasima lugerinyera okulinyolamu okukendeera mu kwagala n'okukozesa olulimi oluganda ne tubuuka n'ennimi engwira ng'Olungereza bw'okendeera okumanya olulimi lwo lwaliba tumanyiramu ensonga ate Mungereza yanamuyigiriza ebikaali kati omwana omuto oba omuntu omukulu aliwa nga tamanyi Luganda n'omunyumira otekuka n'omunyumira otekusika n'omunyumira otekulongolo lwaffe obuganda ajja kulowooza byogera nga ebintu akola ki abivaako tukoze kiwa okwongera olulimi oluganda mu maka kikulu nnyo ate tekitangira baana kuyiga nnimi ndala n'oluvannyuma tufeeyo abaana n'abakulu okwongera okuyiga oluganda bannasayansi batulaga ne batugamba nti omwana omuto okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka nga 9 asobolera ddala bulungi okuyiga ennimi 5 mu kiseera kyekimu oyagala yiga Olungereza yiga Oluswayiri Olufalansa Olujamani n'Oluganda lutegeka alina obusobozi obwo era batugamba bannannimi nti omwana oyo asobola bulungi okumanya nti kati ndi mu Luganda n'atambuza ebigambo by'Oluganda n'amanya nti ndi mu Lungereza n'atambuza ebigambo by'Olungereza kisoboka naye abamu tugenda twekwasa nti twagala baana bayige Olungereza kubanga bajja okufuna emirimu ate osobola n'okuyiga Olungereza oluvannyuma nze kamukwogera sayiga Olungereza nga sinaba kuweza myaka 7 nasinga na kusomero n'endyoka tiga boyi gaala naye wegenda natuuse wali immigration ya Olungereza omusajja alagula Olungereza nange nenkolola Olungereza nosatuka nnyo namukoleramu saasigaddeyo yebabalesa emmere naye osobola okugisaba naye emirimu gyebadde nkola nkikolanga nkola mu Olungereza ne mu Luganda nolwekyo kiki ekitulemesa okubanga tusobola tusosoboza Oluganda lwaffe aye tugamba tuli Baganda buli omu ayagala bamuyite Buganda naye olulimi lwo tolukola ki ninga tusobola mu maka gaffe eyo waliyo ekikulu
okusenguka kw'abantu n'okugenda ebunaayira kwatematema mu bantu ababeeranga wamu. Tusaanye tutuukiriranganenga ne bwe tubeera bunaayira olwaliro tukikoze tutuukirira abe bunaayira bwebalemu ddala okutuukirengeri nabo waliwo ebiseera bange abantu basobola okujja nga tebalaba kintu kirala kyonna okujjako kuyinibwa Abongereza bagalaba kuyinibwa Abongereza n'ebiringa ebyo era balina okutambula n'ensonga eyo naye ng'ate waliwo abalala muwanga abalala agasobola okubeera disitini esigasigala n'ensonga zaabwe ng'abasajja Abayisirayiri abo baamugenda mu nsi yonna naye basigala n'olulimi bwabwe ne basigala nga bantu babulungi. Emirimu emijja okutwala abazzukulu ewala okuva ku kibondo kyabwe tusaanye tukozesa tekinologiya tuba tulengako omusajja afutatulera muzzukulu ayagala okumanya ebifa mu kikaali wabeera nesimu seereza asobola mungi okulaba ebifa mu kikaali nokitutaka okukozesa tekinologiya bika byaffe tebizirangako tekinologiya era enaku zino najjajja bamukozesa namwe abazzukulu tusobola twongeremu amaanyi naye manyi mubikozesa omubaka namba kaseera ulewakitimbagano tunabikozesa netubikozesa obulungi kijja kutuyamba obuzibu nti omuntu kugenda ntulisana tumala okukola emitimbagano eyo ate okusinganako ebintu ebiriko nga tabiyamba naye abamaneja bakundi n'emitimbagano eyo tugende nako mu inbox ate tetuyongera bulungi kumukutu genda mu inbox omugandako waawe omukutu otwakuteekerawo ensonga eyo eme kuteekako ate yabufuzi abantu bamukasanyuka nnyo ebyobufuzi bonna bagala bayise bonna naye omutimbagano kuba gwateekebwa nga gulina ensonga ogutekamu ebintu ebirala biyinza okwesingana nga ensonga zikaawa abazzukulu okusenza endowooza ebajja ku bika ne bakoppa enkola z'abalala nga Bungereza oba enzikiriza engulira tusaana tumeeze omusingi gw'amaka agasomesa ebirungi by'obuwangwa era tukozese n'enkola endala zonna ezirongoosa embeera tuddeyo ne tukoma okumaka mu maka eno tetusasula school fees mu maka eno tuba headmaster tubasomesa mu maka eno na syllabus tetwagala omwana ono aveemu bwe tunejjako obuyinza obwo abaana tugenda baweereza ensi nga tutulina kyatutaddemu ate oluvannyuma tumenye abasomesa tugamba abasomesa batuttidde abaana nga bakubuza emyaka eryasooka okolawo ki olaba nti omwana oyo omukolamu bulungi okuyingira mu masomero agatassa kitiibwa mu buwangwa bika binnansangwa tusaana tusomeseza abaana webaneegazaanyiza mu buwangwa bwabwe nga kwotadde amaka ng'omusingi era tukolagane n'amasomero okukyusa kulw'obulungi bwaffe ffenna. Amasomero ago tugenda okubeera ga Buganda bokka yo tugenda kubyalo byaffe tusobola okubeera ebyobuuzi ebisobola okuyamba abaana bali bafunangayo essaawa ntono muyi tebasobola okutulako nibogera ku ensonga z'obuwangwa bwabwe kisoboka obwo obudde basobola okubawa ezo ziyitibwa extracurricular activities abasomesa bakimanyi basobola okutuyamba. Tekinologiya okukozesebwa okuttattana ebika obuwangwa nakyo kisomoozo nze nongamba nti tulina okukozesa tekinologiya okusaabula tekinologiya atuletta enziro nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira netugamba bali bwe batusiigeeyo tusaabule omwaka sigujjukira naye Ssaabasajja Kabaka netulagira naye nga tukisoboka tekinologiya akuba tekinologiya era tekyakuwandiisa ekyamaanyi nga n'omulala akola ekyo kikola kikikakasa olwekyo laffe tubeera emitwe ekisobola okukola ensonga ng'ezo leme kubongoota tekinologiya okumusuuza
okusumusa abazzukulu ate bajjajja bangi nga basigadde. Tekinologiya ze aleseemu abazzukulu abali eyo okusumuka mu nkozesa ya tekinologiya si mu ndono naye ate bajjajja ne tubanga olumu tusigadde tugamba nti bajjajja bateekwa era twakyogerako n'omulala bateekwa okulinyisibwa oba okulinnya ku mutendera gwa tekinologiya kwatambuliza ensi. Tubanga tusobodde kussa nsonga zaffe za buwangwa, ensonga zaffe za nka okuzikuba abantu mu maaso byonna gye bali. Tubadde mu mupiira ennaku zino e Buganda eyo naye nga n'abebungereza noonya tuli mu mupiira kubanga tukozesa tekinologiya. Era tubeebaza mwebale nnyo bwe ddala obuwagizi obudde eno emipiira kigenda kubiyobyemu olwaleero tekinologiya tukozese tubuse ensonga zaffe tusobole n'okuteesezaako ebirala bingi. Amawanga ageefunyiridde okumira amalala mu kyalo ekimu ekiyitibwa globalization waliwo enkoleero bagamba nti ensi efuuse ekyalo kimu. Nolwekyo bwe efuuse ekyalo kimu waliwo ebijjirira, waliwo abantu okwagala okumira abalala. Tulina okunyweza bbulooka z'ebika ezizimba Buganda. Ezizimba Buganda y'ennono mu mbeera eno tulengerwe ekiseera kyonna era twewale okumirwa. Waliwo ensi ezamirwako, waliwo abantu abamirwako, waliwo abasajja abangi kubanga Abaroma abafuga okuvaawo mu Itale Bulaaya n'okutuuka Yesu gye yazaalibwa baali b'amaanyi nnyo naye nga tebagamba noonya Abaroma obalabe n'olulimi lwe baayogeranga obabulwa baawulira mu mbeera ezo. Naffe Uganda bwe tutegendereza tusobola okuwulira mu mbeera eyo naye nga mu kiseera kino ebikwatiddwako bituwa essuubi era essuubi eyo tutambule nalyo tusobole okutambuza ensonga eyo. Obuwangwa obugwira obwanjuliddwa abazzukulu nga busibiddwa mu ngeri esikiriza okukira kwaffe. Obuwangwa bugenda kuva ebweru ne bujja era bwajja ne bujja nga busibiddwa nga bunasamasa bungi era nga busikiriza okukira kwaffe. Tukola okulaba nga tukwataganya obuwangwa bwaffe n'ensiba y'omulembe mu buteri omuli okuwandiika ku bingi ng'obuntubulamu, okwala ennyimbe, okwanjula n'okwanjulwa, ensonga ez'amaka, omuli okuyonja, okuteekateeka olubugo, okukwataganya n'omulembe n'ebirala bingi. Ekyo kisoboka. Embeera okwefuula yeetaagisa ssente nnyingi okutuukiriza emirimu mingi ebika gye bikola ng'okuzimba obutaka, amakakkalabirizo awayigirizibwa emikolo gy'obuwangwa okumanyagana nga kuno nga muno tulimu olwaleero wano mwakozeseza ssente nnyingi. Singa zimwazifunye obuulyawo Bangladesh ekituliwa emizannyo n'ebirala. Tulina okwambala omulembe gwa ssente mu lulimi lwa ssente nga n'abazzukulu bategeera obwetaavu bwa ssente mu mirimu gy'ebika tunoonyeze wamu okuzifuna. Ssente zeetaagibwa, tulina okwambala olulimi lwa ssente. Ebika Kereziya kiyo yokka yeyagala ssente okuzimba kereziya. Kanisa kiyo yokka yagala ssente okuzimba kanisa. Ekibiina ky'obufuzi kyokka kyagala ssente okuzimba ekitebe kyakyo. Ekika kyetaaga ssente okukifuula ekyo ky'oyagala. Olw'ensonga eyo mu nteekateeka zaffe tuteeketeekengayo obusente. Ebintu bingi nnyo ebirabirirwa ku mbeera ne UN nayo evujjirirwa obuvujjirirwa. UN terina ssente zaayo newankubadde egezaako n'ekolayo development projects naye ssente zisinga ziva
mu mawanga n'abantu ab'omwoyo bulungi twabaganda tulina omwoyo bulungi kulabira bikangaffe tulina omwoyo bulungi kukulabirira kanisa na kereziya ewaffe Buganda byakamala byakanga kikulu naye kati bisinga obutaka bw'ebika wegenda ebitamaliya ndabayo kereziya ey'amaanyi wezija empigi ndabawo ey'amaanyi wezija katende waliwo ey'amaanyi eggwaga waliwo ey'amaanyi njogera nnyo ku kereziya kubanga nze ndi ku katoliki sijja kwogera kubyewala naye ate ffe tulisimba ffe tukola ekyo bwe tuba tusobola okukola ekyo tunoonye ebajeti zaffe oba twawulamuko tulabe ekirina obutaka bajjajja mutuyamba mugyewo ekisomoozo ky'obwetaavu bwa ssente okukola emirimu ebingi tugyembere yaffe kubanga luli abazzukulu bajjanga twetaaga mulengi muleete buli twetaaga subi muleete subi empeke zimaze okubirya ziweddewo nga baleeta emyenda bajjajjaffe abo baakola nnyo annaffe tukole nnyo nga tukozesa ssente zaffe tulabe nga tuzimba ensonga ffe abaana baleero tulina okukuumana okukuuma n'okukuza Buganda nga tuyita mu kkubo bye tugabana ffenna anti ebyo ebika byaffe tetunaakoma okufaayo okuzza n'okulimisa ebika mwe tuva tujja kunyweza empagi eziwanirira Namulondo Kabaka n'Obwakabaka omuganyulo gwaffe n'abalituddirira ebika bitudde ku nnyumba ezirimu amaka agalimu emisingi era ebbangulo eri ababeera mu maka amaka agateredde gabeera gamanyi amaka agateredde gabeera g'amaanyi mu kufufuggaza ebisoomooza omuntu n'olw'ensonga eyo tusaba mulafuubane mufeeyo okunyweza amaka ag'omuntu amaka amaganda geeyongere okufaayo nga bwetulaba agabannaffe abayindi Abachina Abajapani n'abalala bafaayo okukunga ennono zaabwe okukala mu maka era ne bakulaakulana mwattu newankubadde bali ku nnono yaabwe omwana ontunulira kungenza wano mbeera neebuuza abazungu baga babeerako amubalagawo abantu abendabako abasinga bavaawo Asia bagamba nti abo bomuboolabanga abayindi abamu Bangladesh naye nga abayindi bangi naye bw'ogenda okusemera abayindi abo bamanyi bulungi nnyo Oluganda lwabwe bamanyi bulungi nnyo ennimi zaabwe ezalimu bwetudda mu maka gaffe baddugavu bangi abasajja batukakkanya nnyo naye tujja kusigala kukakkanya kyayamagala okwebaza okumpa omukisa guno kwogeraku gyemuli netugabanye wano tufuukira ensigo Namulanda eggumiza ebika byaffe mwebale tutaboneka wabonsuya Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka Awangala omukuliza w'abataka ssebo lwogera mu kibiina n'obulinayo abaana basirise nga tobulinayo kanyego abaana baba bawulirawo naye buli lwobeera mu kibiina ng'owulirawo olyogerere okwogerawo oba oli mugezi eyo sesonitigalewo babeera bowa naye bannange tuve mu ngalo nga twebataba tuwadde attention omukuliza w'abataka era manyi buli muntu akuddewa alina kyafu ng'omutaka amaze okwogera tugenda kuweebwa omukisa mu audience abantu bakubuuza ebibuuzo gweobanga olina ekibuuzo kyowulira nga oyagala kukibuuza kubanga obadde very attentive we do appreciate it naye kati njagalayo abantu abatonotono abawulira nti mulina kyemwagala waliwo yansoose okuwundi ekimuli wano nazuka puroguramu yange mangu basinamukwakugere okusokerako kakakisebo tumeyazi
tweyansiza nnyo ebigambo byonna byotubulidde naye ngaffe abantu abali ebweru mutawaana bwe tufuula ekyokusa omuyinzi muwala wange Mawokota Mpigi tawuni oyogedde nti Mpigi waliwo eklezia ezimbibwa si mukatoliki ndi mukristaayo naye oyo Father King ffenna abakristaayo abasiraamu abakatoliki bagasabye sente gega amasaba wagali Mpigi kubanga gumanyi Awokota basabye sente kakati naffe abakristaayo ne tumudduukirira nga tulaba nti eklezia egenda waggulu wano ninawo abakulu bange babiri waliwo mutabani wange w'omutuba Mukonde waliwo n'omukulu n'omutaka Wampola wano tulinawo kyetuyita Mamba Yuke tuweereza sente tetulaba sente ezo gyezikola kakati bwe tutuuka awo noga nti sente kantuweereza abanaddiini kubanga tulaba kye bakola ebyekikambireke awo bwe wali omutawaanase twagala okuddukirira ebika byaffe naye tetulaba sente ezo zikola kimulika tetwagala okumanya tetweneyansiza sebo webalinyo webagendala jjajjabisanyusa okulaba wagedde kusomoozebwa bajjajja bali e Buganda naye naffe abali mu diaspora tusomoozebwa bajjajja n'ebikolwa mu bika byaffe ekisinga obukulu muli 54 naye kyamutambulira ku mutindo gwe gumu waliwo abatambulira ku mutindo ogwa waggulu mu management yaabwe ey'amasiga ey'emituba ey'emiguka okugamba ey'enyiriri n'enzija n'empya ne wabawala nga balina obunafu buyitirivu kakati ne gwoloopa n'olobera ow'essiga owakasola talina gyabitwala owulidde kikomaawo ne muba nti temulina walunyiriri temulina akulira nju temulina walunyiriri ow'omutuba tasumika kubanga yowala ow'eddiini nemugerawo otunyawo muli frustrating n'ayogera ku sente ezo management lwazo sente bwe ziba zizze zikola ffe bye twagala oba zinakola bo bye baagala you can't tosobola kuteeka statement nga sente ezo tozirinaako ki mwogerero mpoga nekiba nti mwe mulina kyemulaba ffe tulaba ebintu bingi bye musobola okukola naye organizational management eyaba standardization ey'abakumansi eyineddiranja kika kinansangwawo naye ng'olaba ng'obugave bwe bati ebika ebimu n'otunulira ekyaffe tuli bannasangwawo naye nga it is management it is very weak management tetulina confidence mulayini ekibuuzo kiri nti mwe sebo bwe ngaakulira abataka bonna osobola kukola kyokulaba nti mufuna management ne standard eri even nga mwina mugoberera ebintu byerimu nekiba nti tutambulira wamu okusinga okugamba nti ebimu ebika binafu ebimu ekyetukugana okuwayise omuwugalawo ekibuzo wamugala jjajja nsanyusa ennyo sebo okufuna akakisa kano ne bajjajja lina okubabuuza ngenda kubuuza ekibuuzo naye temuntyawo bannange ejjajja bwe mwasooka okujja wano twakola enteekateeka ne tubatwala etawa hill ne mulaba kabaka bwe yatemeranga abantu abaamunyizanga era okugendayo nsimbi nyingi nyeziweebwayo bataata bammwe oba bajjajja bammwe bwe mufa be bagamba mwanga akwate abantu abattibwe namugongo olw'okuba baali baketta ku Buganda naye mu kaseera kano tugenda ffenna nangirira mwendi ne tugenda okulumiza abantu bano abaakettanga Obuganda kino kibadde mu myaka 10 kyokka ekibaddeyo this is the fact oyinza kyagala oyinza okikyawa nogaa nti oba mukibita kyakimunaddiini naye abantu bano baali baagala kusaanyawo Buganda ekyo ffenna tukimanyi nina mama wange mukyala namisango mumanyi muto wa IGG mukulu wa IGG
yawandiise very nice article 2-3 days ago. Twaleka abazungu ne bawandika this history. Naye mmwe abali e Bulaaya, when are you going to find yourself? Mugenda kwesuula ddi? Namugongo kyandibadde kifo kyaffe nga tulaga nti bwe baalinga bakutwala okukubonereza nga bakutwala bakuwalula ogendera ku mugongo bakwata kugulu nti bamututte na mugongo nga bakuwalula ku mugongo kyekyatumyayo na mugongo. Twandibadde tulaga abantu nti mu biseera ebyo twabonerezanga abantu abaalinanga emitwe eminene nga bakugololera ttumba enamugongo. Naye ekifo kino twakiwaayo bannaffe bagamba akusinga akubya gwolina bwe bakisolozaamu ensimbi. Abantu baffe ebule n'ebweya ne bajja buli mwaka atempa food ndowooza basinga mukitegeera bakwega by food. Ekintu kino mugenda kikolako ki kuba ebifo byonna mwabifuwaayo. Ennamirembe awali kafiibula ennamirembe olwo olusozi lwalingako omuzimu nga bakuyita namirembe musamba. Okay, ebifo ebyo twandibadde tubisolozaako sente ntegerekeka jjajja n'ebifo ebyo twakola ki twabiwaayo. History kati mwe bannanga bategedde ebintu bino nga mwalaba n'enziika ya kwini mwalaba ne paapa ng'avaako tugenda kumuleka history n'asigale nga muntu mulala yamutuwandiikira oba ffe tugenda kuwandika history. N'ekirala mu myaka 15 gye tusomeddemu eddiini tuzze buzimabeka osanga abantu tebakyagala kulima nguudo, bantu bakaayanira enguudo oli mwami male bwakola wali nange nengulo tetukkiriza kuleka oluguudo kati okuyigiriza okutegeera kuwa bajjajjaffe abaaliwo ng'eddiini tennajja ng'oluguudo lubeerawo era ne bakusanga ng'oli ku mapeera nga tugenze kulima luguudo nakufukira kakati bannange ddibe tugenda okutandika okuwandika history waffe ne tutamulekera abantu abalamu wandiika bajjajja tweyanzizanyateyanzege musaba mulaga mutiibi akuddira mu bibatakwabati erinnya ly'omuzaana Kabeja Wanyana Nabunje ndi muzira Ngabe Obukojja ndi muzira Musoto. Jjajjange nno nze ekibuuzo kye nyinza okubuuza olunaku olwaleero nyinza okubuuza nti nga bwe mutudde wano olwaleero nga mutuwadde akakisa kano okubeera mu maaso gammwe n'okuwuliriza ebigambo byammwe n'okumanya biki ebituvaamu naffe nno tulina ebituyayaanya era ng'ekibuuzo kino kyenyinza okuboolekeza mwe bajjajjaffe n'abakulu abasingako ku myaka ko n'abasingako mu kutegeera nti tukoze tutya ku mulembe guno bwe tulaba omugunjufu nga buli aliko mugunjufu naye ate nga muzadde abagwenyufu betukyalabangako mu mirembe gyonna. Tulina bajjajjaffe nga bwemutudde mukimanyi nti emirembe egibaddewo gibadde gimanyikiddwa ng'emirembe egitabadde migunjufu nnyo era abantu abayinza okwogera bwe batyo naye ate lwaki guno ogulabisenga omugunjufu ennyo ate tugwenyusa ennyo. Ekibuuzo ekyokubiri eri bajjajjange kitukoze tutya mu kasambattuko kano ketulaba ng'obuwangwa bwaffe buggweerawo ddala okulaba nga mmwe abakulu n'ennyiriri mwe muva n'amasiga mwe muva gateekebwateekebwa eri abo be tusuubira okubaddira mu bigere oba be musuubira okubaddira mu bigere okuba nga basomesebwa ne bamanya nti ebifo n'ebintu bye balina si byabwe byabwannannyini bibeera bya kika era biba bya buganda era nnyo onkubiriza oza nti n'okuwuliriza twawuliriza bulungi etubadde twogera ku bina mpatde musu
twesigana mu basanganzira bwe twafuna bannaffe abaava enaaya ne bajja okutusuuza kyetulina era ndabye nga mu byumu byetubuuza tulabamu abatannaba kumanya nti waliwo yali agala okutusuuza akayanzi tulina okukyusa netukyuse kuwona netukyusa netumanya nti tulina olutalo lwe tulina okulwala mu bimu ku ebyo mulimu bajjajjammwe mu kiseera baaleetera okusoma bajjajjammwe basobole okubeera bakulu managers amasomero agaaliwo jjo twabadde omukolo amasomero agatikibwa basomesa baana b'abaami ekutwe batwalagayo baana b'abaami gayaza ekisubi namiryango twategeezeddwa nejjo omutaka yategeezeza nagamba nti alina abooluganda baali baana bamukulu wa kika kyokka omukulu w'ekika yasaba ate muzzukulu we yali katikkiro namugamba nyamba abaana bange no bagende basome basobole okufuna ku magezi gano agazze amapya kakabukira bagambye nti bagezaako nekulaba nti empagi essiga y'ebika Ssaabasajja Kabaka akulembera mu masiga oba empagi ssatu empagi ey'ebika empagi ey'abaami empagi y'ebika ekulembera okukubiza w'olukiiko lw'abataka ate empagi y'abaami ekulemberwa Katikkiro n'akulembera abaami ba Ssaabasajja Kabaka netubeera n'empagi ey'abalangira ekulemberwa Ssaabalangira naye bagambye wali nti endagaano y'Olwenda awo teyabalabawo era bwamala okubajjawo bati ne bakolera byonna ebisoboka n'ettaka lyammwe mwetyo mwe lyagendera era tugambibwa nti kabaka omweru omuto bwe yakuba n'agamba wano obuganda bwange bwakolaki bwe bwagendera nolwekyo tuba tulina okumanya nti olutalo lwe tulina bwe muba mubuuza ebibuuzo temubuusa ku bajjajja bokka bajjajja banyoolebwa ensimu ne zitula ne zitula kati embeera gye tulimu njagala nnyo obanga oyogera weebuuze nkozeeki kubanga ekika kiva waggulu ku kasolya nekijja nekiriva mu ssiga nekiriva mu nkuba olunyiriri olujja ennyumba olina kyoyinza okusobola okutulagako obanga oli muganda afaayo okulabika nga embeera etyo waakiri olujjabe wammwe olugulirwa jjajjaawo bangi kufe nsiŋŋaanya abantu ng'ennyumba ya jjajjaawe eggwawo n'ezikirira naye ng'abantu balina ssente tebasobola kuzzaawo ennyumba ya jjajjaawe si kyetuufu ekibana tetusobola kwekuŋŋaanya ne twegatta ne tukola amaanyi ag'awamu ne tusobola okulaba nti tuyimiriza bannaffe abaana banagala n'okutunda ennyumba ya jjajjaffe ennyumba ya jjajjaawo akuzaalira kitaawo neggwawo naye lukungu oli mumatiribona weetegeke n'eriyo ligenda kukola ki kuggwawo ng'okyasobola olumwe ewalala okwogera kwange ku mbadde enjala nnyo twetunulemu tugambe kiki kinkoze katuyinza oba tukikoledde waggulu ku kasolya managimenti eriyo wansaawo esobola okukola naye kola enkyukakyuka nakugambye n'ennyingo enkulu gye tulina okukolamu ennyingo y'amaka gaffe era eddagala lyetagisa okubeera obuganda obulungi obukoze abaana abo basomeseza obuganda tekyetaaga ssente naye tetuli bangi abalina abaana baffe naye tukasobola kwogera luganda twakwata waffenna ne tukwatibwa ne tuteekwa mu bokisi tuve mu bokisi nakati kanzigeze okuddamu wano era abatakanyako ekiseera nabo banaabasudde okuddamu ensonga
zino zigakolera mu mulungi omu. Father ki yazimba eklezia ekinyonyi empiki, abantu bonna bamuyagawo mu kugizimba. Father ki yasomesebwa n'agenda mu seminari era mumuyita n'eri Bungereza n'abayitamu nange olwali omwambisi nange mbayitamu. Era ng'awulira ensonga yange n'ekinyuma era njagala emitwe egirumirirwa nange mukwatireko mumukwatira ate mumukwatirako mmwe mulina managimenti nze jjajjammwe nyinza okuba nga singa managimenti wekosemu omulimu n'abazungu ne mutya ne mugamba jjajja twagala kuzaawo oluguudo olugenda ku butaka bwaffe neŋŋaana managimenti yamwe musobola okukolamu omulimu kika nemugamba katukole ennyumba y'okutaka siyinza kagana olaba jjajjange ng'alina omukoona tumuteekeko enkondo genda oyogereza ejjajja olabe nga waliwo ekikyukako olabe nga waliwo ekikolebwako nkugamba ejjajja oli yalamizibwa ogenda ku ssomero era weba mpuliriza olukikolwa abataka nina ogenda mpolamuuko kubanga jjajja abamu bajja kwetaaga ebigambo by'ennyonnyo n'empola naye ate nga nina bajjajja wemugamba nti x bwezigattako y zibeera x and y kati ye n'abitegeera mawaawo naye alolyo nga nedda toyinza gatta x n'ogattako y ogattemu n'ogattako b obitegeere noti oba olina management skills tuyambe tukwetaaga mu kika twetaaga omusomesa twetaaga pulaana twetaaga akawuntanti ajje abataka b'obusolya tubeera bamaneja balamu naye mukika twetaagamu abantu abo naye kugambe oba tusobola kukasolya ate tukirirako wansi ndabe nga waliwo ekyaliseeko kijja kutuyamba okulaba nti twongere okukola kikwesitwa kituufu wayinza okubeera nga waliwo ebizibu era kituufu ekitubisingayo nonozikatinankabulire kyetukola mugobe twakozesa tekinologiya era esente bezijja tuziranga mukutu nti zitulina projekiti tukola netuziranga ku mukutu ate oluvannyuma netuvaayo sente ezo netuzigatta nga buli omu abaddala ate netukola omulimu netugulako ensi akati omuzukulu aliwo lwaki okola mukutu ogamba sente zaffe ezitulatukanga zijja kukutulanga wano era onajja kubeera akawuntanti omulimu ogukolewo ndowooza managimenti eyo webanga erikuwa giwagire esobola okumala kyeyakola ki tulabawo ebikoleddwa obutalabawo bikoleddwa kikyandikiddwa nooka nagamba erimu katoliki naye ne Roma bibadde gyebiri wano Papa Francis batugambye nti yabikakkanyizzaako nga waliwo bakadinaali abaziteeka mu nsawo gyebiri ebyo bisoomoozo naye lugamba waliwo ebisoomoozo omukozeewo beerako kyokola muganda munange beerako kyokola buli twakola ekyo eryatulika naffe ffenna waliwo ebuuza ekibuuzo ebika ebimu birina obunafu emanagement bulala kikozeeko yewalera management nakyo kizemu kyafaala kibi kubanga ekyafaala kibi obanga twali mukirabika ebekiba kiteeza management kisinmuki management kikoleki ebinyumize abaali bagala kusaanyawo Buganda kati etukiitiirya namugongo kati bebasolooza ssente mu kifo kyetwandibadde tusoloozamu ssente tuwandiike ebyafaayo byaffe abataka mu baatandika okuwandiika ebyafaayo byaffe ate bawandiise ne ku nsonga ezikwatana ku muwango waffe tuwandiise mu ngeri y'okwabyamu ennyimba entongole era tulina kati okwabya akataba katulambika mu kwabya obutongole era akataba ako kaavaamu n'enkola entongole ey'obwakabaka mu kutambuza n'okwabya olumbe mu Buganda
ensonga zino zigenda zitambula nazo zetagako ssente atwetaaga okuba nga tutuuka mu buli ssaza tutuke ku buli mutongole kubanga mu ntambuza y'olumbe twagala mu buli mutongole wa ssaabasajja kabaka atikingako omukono tuleme kwabya lumbe lwabafere naye tuteetaaga mu ssente ezo tusobole okutuuka eyo nena oluvannyuma tuleke tugyeyo ku nsonga eyo okwanjula n'okwanjulwa bakola enkola era enkola eyo eriko abalungama b'emikolo abaali abobuzibu bw'emikolo batulina abalunganya abagenda okuyongera okuyambako okulaba nti kino omukolo gw'okwanjula gutambula bulungi kwanjula tukoze omusumisi tulina akatabo akamuyamba okwogera ebyo eby'ennono era byasoma byabayinza byabakkirizanga ebyongere byonna nga wekiri mu katolika ebyo okwandika tukukola naye kakati kiyagambye nti bali bannaffe baba basolooza akati okwekyaliko namugongo nze eriku ewama nebusimwa mwagamwama naye waliri irirako okulaga naffe tulikulaakulanya ebyenamugongo babikulakulanyisa ate ebyenamugongo kale ebyo byaliwo tetugamba nti ebyafaayo byaffe ebyafaayo birina ebikyusiza essaawa ffenna tukimanyi nti ssaabasajja kabaka yali mu kiseera ekyo yayita abasungu ne bajja ebubaka bwali bwetusomera mu kathedro lwali lubirirwa ssaabasajja ennamirembe nalwo lwali lubiri erubaga kabaka yavaamu n'abagamba ntuulaawo ensi bwegenda ekyuka ejja n'emirala ebiyigiramu kati biba bimaze okujjala ebimala okumera oyinza okwesiŋŋana ng'ate olina kwogera bwogezi n'abantu abo ne mukwatagana bw'ogamba nti onoobakulako olutalo oyinza obutakwati obutamalako naddala bwebaba bamaze okutuuka okuba nga bakuliko waggulu nga n'omuzzukulu wajja kugamba ajjanja tena kyoyogera sabesikopi alina ensonga otuuse ku mbeera eyo jjajjawolo yamulowooza nti otekiro kyokka mwova nesabesikopi akugamba owanga mukadde w'ekitiibwa owangala ennaku nnyingi mu nsi muno naye okugamba nti tulina byoyogera tubeereko tuleme ensonga tugikyusa ekyanagongo ebingi naye kyalinateeraali okusobola okukola nagongo ati bamukulakuliriza mu ngeri eyo era ati waliwo omukaaja ngagibabeere waliyo olubiri mwangaye yakolaki ebeeramu ayinza n'okubeerako weyawasa omukazi yazaala kabaka tukozeewo ki muwulidde ebyamasiro tukozeewo ki abazukulu feffe nyini waliwo abazukulu bemmanyi abakoze era saabalabira abamanyi waliwo embiri zibakozeemu bali eno gyeziri zikoleddwa weebuzibwa mukozeeyo ki njagala obeere ngaokusobola okulaba kya muzaana yabuziza nti lwaki batugweyoze nnyo okusinga watwali era ekyo nakikomyeko ne bagamba nti bwebajja wano baatusiŋŋana ewunya nnyo empisa gye baatusangana ewunya nnyo obukulembeze bwe baatusangana nebagamba nti ensi mbiri era kugambibwa ne baakuba ekkoona bagamba mwengererezi n'abasajja abo bwe tumutamala kubakangulako kiki kibeyagaza bwe batyo temujja kubafuga era ajja kufuga ensi zaffe teyajja nakisa era tukimanyiko nti bonna be bajja nabo bwali bukolyo okulaba nti batukwakulako tebatukwakulako kampe kyokulabirako ekiri emunaye lwaki tukyogerako lwaleke abasajja abayimbi abo bo bategeera nnyo bannaffe bagadde okubafuga babasimana bekolerekoera naekola lyokoleko olugo olwaffe baluyitaba sitaani era netutandika okuluva zula n'ogwanga kale kandabe sitaani ganeku sitaani olugo badde balutugyeeko era mbebaza abakozi ku lugo okulaba nti tukomyawo kubanga muti gwa katonda
omuganda yakuzuulamu olugoye naye oli munadaja natugamba nti luli busitaani netandika okuwewa olwatuka ebiyingi basinga n'abantu beekolera engoye ebintu ebyabikola ebyo ebyalinaamiti handlooms handlooms ezo zolagenda nga bazaasayasa abakulu abo bagamba kyo kikola kituufu ebikola gundi engoye zonna biyina kugenda Birmingham byejjawo ne Birmingham nga baleetera obuyambi baleetawo ne Birmingham ate babateza engoye bazibatuuza ku bbeeyi nnene bakola ensobi nnene ebyokubanga abayingi awo tebabeerabira era bingi tebagalira ddala bakulu abo bakolagana nabo naye nga nabo beesalira amagezi okulaba nti bagenda maaso nga tebeerabire naffe tubajuliza tubekweyabira wano baaliza obuwangwa waffe obuwangwa waffe obwo bwatufuula ab'empisa ennungi obuwangwa waffe bwatufuula ab'empisa ennungi bwe bwatwagaza bwe batusigala nabo era abantu baki bagenda bagamba nti baleeta ekitangaala ekyo kyakulimba ekyo buli omwaki oberamu baleeta ekitangaala tetwali kukisikiriza naye bya tetwali kukisikiriza kubanga batugamba mu kiseera kyekimu nti Katonda yatutonda ffenna mu kifaananyi kye era buli amwagala nnyo mu kifaananyi kye tutukamu olumu nze genda negamba nti kuza Katonda alimu obugavu n'abeeramu obumyufu n'abeeramu n'obweru kaakati okutonda n'atufuuyira ne tuvaayo nebitwavayo nga ogeramu oluganda tewali kufiira kugatakata n'alutekawo kati ebyo byonna ebyobuwangwa byaffe bw'ova ennono nojja mu buwangwa obuwangwa ne tukolera obulongolongo tutukola obulongolongo obwo tuleeta mu kuba nti tulina empisa ennungi ebyo byonna byonna abasinga babiyita tesitaani abagenda okusoma mu masomero ne bagamba yabwe kussa me have read books I understand science science namupangula kubanga nabali bamugamba ebyo biveeko akati mumbeere ye gakola empisa ennungi ate bakumala okubikujjako osigala n'omuntu akuleetedde ebibye naye ate ebibye tebirina mukondo wano ofugana nekivaamu omwana oyo yasigwanga ku nkondo kati agenda awozulwa muwozuli ogenda omusiŋana era ali mukiriza katolika ate ekyagenzi mu busiraamu oba oliawo wagenzi okulya nebyomulokole n'omulokole naye yamugamba nobirya byawo yatukulaneye so nolwekyo nze ekibuzo ekyo kiramu mugamba tudde ku nkondo etudda ku nkondo tujja kuba tukuza abaana baffe n'abantu baffe okusinziira Katonda bwe yatugerekera Katonda yatugerekera obwoko obanga olina ekibuuzo kibadde ekyamaanyi ennyo kiwandiike kapapula tugenda kukweta kapapula bajjajja bajja kiddamu mpola mpola naye ate wetugenda mu maaso ne puroguramu eddako kubanga obudde butuliridde empinga mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kukkiriza